Hey, Lucas. Nonsense okulaba. Omaze n'otuuka. Gamba otya? Tegamba oli bulungi. Nnyo. Bannange. I'm very happy for you. Love you. Mwanange nange nsanyuse. So, kapya ki? Olowooza waliwo ennyo ekyamaanyi era ng'ebya bulijjo. Benjamin yabulira ddala tyaddanga. Waayi, ebintu bya Benjamin byalinga ebyokusaaga naye aleka yali siriyasi. Simanyi okyamwagala. Waa, oyo namutadda. Teyali siriyasi. Nalabira ddala nga neerumya bwerumya. Kasa ne Prosa ng'angumya. Oyogera ne Prose? Yafuuka mukwano gwange. Newana amanyiiwo yajjawo dda. Ne Prose tewandimusembezza nnyo. Ko lwaki ati? Gwe teweewuunya lwaki talina musajja? Owaayi, buli omu yamanya engeri gy'ayagala otambuzaamu obulamu bwe. Okay. Ati Suzan, ng'obulamu bwe wasalawo okubutambuza otya? Ate ntya? Tewampa ansa. Ku nsonga eyo, nabira ddala nga tekijja kusoboka. Ate ku lwaki? Omanyi bagamba, mbuulira gweta naye nkubuulira empisa ze. So kati, nalaba ng'okwagala mukwano gwa ex wange, obanga ayozezza n'oyanika mu ttaka. Suzan, wangeraageranya ku benki. Ng'ate ekyo kyewuunyisa. Naye omanyi otya nti yenza oli Spice gwe yayimba katali regular. Njawo ebibuuzo bye wano naawe. Ekyamazima ndi serious. Ebyaddala Lucas, omutima gwagaanira ddala okukkiriza. Gwe gweyakakisa olabye. Emboozi eyo tugiveeko. Mbuulira, bipya ki ebibadde eyo? Olowooza waliwo nnyo ekyamaanyi? Ndabe teri nnyo kyamaanyi okuleka mpozi ekyokwagala. Naye watali ekyo tewali kirala. Mirimu gigamba ki? Mirimu gitambula bulungi, si mibi. Just tigiri mu process kasita onakkiriza. Owaayi, tondabye nti nno nkomyewo. Kulikayo. Tewafumbye.
Waŋŋambye otyo. Ku kyaki? Weerabidde n'ekyo waŋŋambye. Oh, so kati ekyo ekikuntunuuliza nga nze yakubye. Waŋŋambye ogenda mugoba wano leero. Ate gwe omulabyewo. Nze kyemmanyi agenda kudda ate agenda ssulawo. Kale katumulinde akomewo. Funira ku mmere ndyeko nga sinnanaaba. Nasazeemu kufumba. Eki? Owaaye nze tontabukira. Sagamye nti emmere yaliiriddwa. Kogwe, koleme kuddamu fumba. Ate nandifumbye eriwa nga sente ze walesa zimala yaliiriddwa. Kasita kyaliwo ye yagiridde. N'ekirala, Mukama atukuutira okuyamba. Kati ndowooza oli mumativu. Nyaba ate tutandika kwogera bya kisiro. Nze nfunye emmere gye ngenda okulya. Osuubira kudda mu manda ssaawa zino? Ssebo, awo tekijja ssoboka. Nze ndaba ng'ate awo gwe aba atandise effugabbi. Kati ngenda sula njala. Genda kaduuka ofune ekyokulya. Nze nzire mu manda ssaawa zino. Kookirabe. Ekintu kye wakola Susan kirungi nnyo kubanga kizibu nnyo ennaku zino okusanga muwala nga yeetongodde n'asalawo apangise. Zona rooms bbiri. Kirungi nnyo. Owaaye nali njagadde etandika obulamu ne Benjamin. Naye nga bw'omanyi abavubuka b'ennaku zino. Obuto bulayika bungi. Benjamin yo tesobola malako naye. Benjamin mwana muto, embeera ze. Kiki nga onyiganyiga essimu? Olina gw'osuubira okukubira? No. Just it's getting late. Ate ekifo kino sikimanyi bulungi mbudde bw'ekiro. Mbadde manyi nti ndi wa kuddayo nkya. Kuddayo nkya? Leka naawe. Nza kukkiriza kusula. Mbuki? Nyinza okukwata? Kunkwata? N'ekitali ekyo. Ejjukira tetuli baaluganda. Ozadde kubiyinza okuddirira. Kale. Naye Suzani, obudde nga bugenze ate nange ejjukira ekifo sikimanyi. Watya wemba ngenda nenfuna obuzibu. Oba nansula mu ddiiro. Lucas, tokozesa bigambo byange. Naawe. Togenda sula munnange. Kale. Thanks for everything. Yeah, thanks too. Angende. Kale, safe journey. Ngenda. Kyogize, tomperekeddeeko. Kale, naye sikutuusa wala. It's okay, tewali buzibu.